Today, we get back on track. Those devils, taking over the next day, shall be back. Naye jjukira tuli balooya abakiikirira abakyala. Uganda Law Society ekolagana n'ebibiina nga UN Women, ekolagana n'abakyala nga IG kalisoliso wa government eno bonna bakyala bw'otyobola ekitiibwa ky'omukyala omu bw'otyobola ebitiibwa by'abakyala bangi nnyo. Kiki kitegeeza nti ebitongole nga 2 byavaayo bimusaba okwetonda n'agaana, era bwe yagaana ne kitegeeza nti nno ono omuntu ye waggume. So omuntu yenna nga munnamateeka oba ng'oli mukulembeze olina okumanya nti nno okiikirira endowooza z'abantu bangi nnyo okuva mu bitundu eby'enjawulo n'emirimu egy'enjawulo nga mwe muli bamaama baffe. Kakati executive order ye mugoba ku bukulembeze yafulumye era ng'ewa n'ensonga lwaki agobeddwa. Kakati nze bannamateeka bannaffe aba Uganda Law Society mbategeeza nti nno tetuyinza kubeera nga tuvumirira effugabbi eriri mu Uganda nga buli kaseera tukabalula ovulo twagala obwenkanya n'amazima ng'ate naffe munda mu bukulembeze bwaffe mulimu obukulembeze obwannakyemalira. Era bwe nali nesimbawo mu campaign nategeeza abalonzi bange nti nze nga Sekuyitale gwe mulonda owulira ezimu obumu ku buvunaanyizibwa bwange kubategeeza nsonga so si kusirika nga waliwo ekikyamu. Wabeerawo ekikyamu mu society kiba kitegeeza kinyiga ggwe ng'omuntu, sente zo ze zigenda okitegeera kinyiga ggwe nga looya okubeera nti no pulezidenti wo tatula mu nkiiko owulira zalina okutuulamu eza gavumenti gy'asaba okukukolera ekituufu. Kakati ezo z'ensonga ezimu ku nsonga ezavuddeyo naye n'ebirala bingi nnyo. Kyensaba kibiina kya bannamateeka kyembasaba kubeera nti nno muggula obwongo, era omukulembeze waffe asiiba agamba nti akola decolonization, nammwe nsaba muggula obwongo nti obukulembeze bwaffe bwe tulonda ffe kennyini ng'ekibiina nabwo bulimu ensigo embi ey'effuga bbi. Yensonga lwaki ebyo byonna byemula ebigenda mu maaso bikyankalanya obukulembeze bwaffe. Ndabye bakulonze nga interim president. Obuvunaanyizibwa obwo ssemateeka abwogerako atya okwimpiichinga president mu mateeka kyagalina oyitwamu byonna mwabimaliriza era? Ekibiina essaawa zino ekikoleddwa ekibiina kwe kutegeera nti obuyinza bulimu mu abantu era bulina okubaddira. Wabeerawo ekikyamu mu bukulembeze nga bwe ŋŋambye mu bukulembeze bwe mwalonda bwe muba mulimu namujinga kiri erimu okumuggyamu. Kitegeera kakati kitegeeza ki nti etteeka lyaffe n'amateeka agafuga okulonda kwaffe okw'akakiiko birambika ebintu bino. Omuntu ava atya ku bukulembeze owulira naye omukulembeze waffe era yatunnyonnyola n'agamba nti nno amateeka ge tufugirako gaali gabali abasajja abaali batutwala abakulembeze b'amatwale ba colonialists. Kakati n'atutegeeza owulira nti era n'atulaga nti yalina obuyinza obugoba ba council members abamu owulira kyeyakolanga ye. Kakati kino kyakoleddwa nga council. So ekyo nze nkirekerammwe wabula obukulembeze nsaba abantu babeere bakkakkamu owulira embeera ejja kudda mu nteeko nga tumaze okwebuuza gye muli owulira era tulabe transition eno egenda etya neyanzanyo. Interim president ekibiina kigenda tambula kityazo obunawo. Ndabye bakulonze nga interim president. Obuvunaanyizibwa obwo ssemateeka abwogerako atya okwimpiichinga president mu mateeka kyagalina oyitwamu byonna mwabimaliriza era? Ekibiina essaawa zino ekikoleddwa ekibiina kwe kutegeera nti obuyinza bulimu mu abantu era bulina okubaddira. Wabeerawo ekikyamu mu bukulembeze nga bwe ŋŋambye mu bukulembeze bwe mwalonda bwe muba mulimu namujinga kiri erimu okumuggyamu. Kitegeera kakati kitegeeza ki nti etteeka lyaffe n'amateeka agafuga okulonda kwaffe okw'akakiiko birambika ebintu bino. Omuntu ava atya ku bukulembeze
owulira naye omukulembeze waffe era yali yatunyonyola n'agamba nti nno amateeka ge tufugirako gaali gabali abasajja abaali batutwala abakulembeze b'amatwale ba colonialists kakati n'atutegeeza owulira nti era n'atulaga nti yalina obuyinza obugoba ba council members abamu owulira kyeyakolanga ye kakati kino kyakoleddwa nga council so akateekeddwawo kagenda kulaba nti keebuuza eri mu abantu kalabe nti katereeza ensonga z'obukulembeze ze tulina munda kuba ku nsonga ezimu nannyonnyodde owulira nti tetusobola kubeera ne vice president atakkirizibwa kusayininga ssente zammwe oba ku approvinga ssente zammwe ku account ng'agenda mu maaso n'ekintu ng'ekyo owulira so tulina okuddamu twetegereze obuvunaanyizibwa bw'omuntu bukomawa owulira era akola ki kitegeera kuba kimenya amateeka okubeera nga tolina mandate esayininga oba eyaprovinga accounts n'ogenda mu maaso n'okikola so tugenda kulaba nti tuyita mu mbeera eya EGM owulira EGM esalewo owulira ekiddako nga mwekyo mwe mulina okufuna okutegeka okulonda obukulembeze obuddako neyanziza nnyo nze bannamateeka bannaffe aba Uganda Law Society mbategeeza nti nno tetuyinza kubeera nga tuvumirira effugabbi eriri mu Uganda nga buli kaseera tukabalula ovulo twagala obwenkanya n'amazima ng'ate naffe munda mu bukulembeze bwaffe mulimu obukulembeze obwannakyemalira era bwe nali nesimbawo mu campaign nategeeza abalonzi bange nti nze nga Sekuyitale gwe mulonda owulira ezimu obumu ku buvunaanyizibwa bwange kubategeeza nsonga so si kusirika nga waliwo ekikyamu wabeerawo ekikyamu mu society kiba kitegeeza kinyiga ggwe ng'omuntu sente zo ze zigenda okitegeera kinyiga ggwe nga looya okubeera nti no pulezidenti wo tatula mu nkiiko owulira zalina okutuulamu eza gavumenti gyasaba okukukolera ekituufu kakati ezo zensonga ezimu ku nsonga ezavuddeyo naye n'ebirala bingi nnyo kyensaba bannakibiina kya bannamateeka kyembasaba